netaga yampa ku solution anyway. Sende mukwano gwange, we've come a long way. Tuyiribye ne gospel music in every way. Twatandika tebakkiriza nga bw'oyimba Yesu tebamuwulira. Akarediyo twalina kamwe Abalokole nga Bamisiri batukuba ku Sunday. Mukama badde mulungi kati midiya tuzifunye waffe. Abalokole ffe tudde bumu tusosowaze ekyaffe. Nsaba tuwagirenga tuwagire ebyaffe. Tuwagire abasuma n'Abalokole tunyumire ekyaffe. Tuwagire omulokole bategeka tuwagire. Tuwagire olwo n'abatanalokoke giri bagimanye. Tuwagire ekyaffe. Omumisira kujoga atya, buli ambasada wekulwa kunyoma atya. Ku muganda wo ne bw'onyiga asigala muganda w'omusayera. Ennyimba ennungi zikoleddwa kale, vidiyo ennungi zikoleddwa kale. Abamisiri bawagidde byabwe ate byaffe. Nga 3 mulumu mujjule, mu kkanisa ku Sande mujjule, nange bwe ntegeka mujjule. Tuwagireyo sitaani alumwe. Nsaba tuwagirenga tuwagire ebyaffe. Tuwagire abasuma n'Abalokole tunyumirwe ekyaffe. Tuwagire omulokole bategeka tuwagire. Tuwagire olwo n'abatanalokoke njiri bagimanye. Tuwagire ekyaffe. Twatandika tebakkiriza nga bw'oyimba Yesu tebamuwulira. Akarediyo twalina kamwe Abalokole nga Bamisiri batukuba ku Sunday. Mukama badde mulungi kati midiya tuzifunye waffe. Abalokole ffe tudde bumu tusosowaze ekyaffe. Omumisira kujoga atya, buli ambasada wekulwa kunyoma atya. Ku muganda wo ne bw'onyiga asigala muganda w'omusayera. Nga 3 mulumu mujjule, mu kkanisa ku Sande mujjule, nange bwe ntegeka mujjule. Nsaba tuwagirenga tuwagire ebyaffe. Tuwagire abasuma n'Abalokole